Nkidamu abanvuma mu nvume nenzize kwogera mazima. Amazima genzo bagamba waliwo atutambulirako omusajja oyo twabeerako ewuwe. Bwe twabeerako ewuwe ne tutakwatagana bulungi ne tuvaayo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Olunaku olwaleero tuli wano wa Kisekka ku lutalo auto spare parts. Andi ne muganda wange ono amanya Bampita Mwanje Paulo. Mwanje Paulo. Ku TikTok onkozesa Kenzo. Akenzo ono ye mwami wa Rashida mwenna mumanyi bulungi story yabe mbadde mugiraba. Atwali ku live awo mukulu ng'asaba buyambi ne wabaawo omu ku mikwano gyaffe nakkiriza okumuwa omulimu. Era olunaku olwaleero tuzze era agenda tandika okukola ono omukulu gwe bayita lutalo auto spare parts yamuwadde omulimu. Sebo toyanze nnyo toyanzeege njala ogambeyo omuvubuko n'ebigambo bibiri bisatu ate era tugende mu maaso. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musibye mutya batula wa watuuliriza amanya bampita lutalo oba lutalo auto gensinga okozesa ku TikTok. So blood wa fono twali ku live ye ne ba Miki Afande n'abantu abalala awo nenga bambye embeera si ntuufu. Sijaga nti sinungi nenga si ntuufu mu lulimi olwangu. Ne mugamba okusinga nze namwe emitwalo 5 n'agiya mu lunaku lumu oba 2. Nengamba kamuwe ki omuwa omulimu kuba omuweta ntajja manya value ya 5 egyo gy'omuwadde naye omuwa omulimu amanya nti omuntu akola wafuna 2 n'alyako 2 n'atereka ogumu 8 waba alina family n'alyako omutwalo n'atereka omuki omutwalo. So muganda ngono muwadde omulimu naye ng'akolera wano kuba ku mirimu gyonna gye mbadde muwa gwalonzeko gwe guno. Kwe mirimu tulina mingi nawe okimanyi nga director. Mirimu tulina mingi naye gwasimye gwakubeera wano ku dduuka lya spares. So muganda wange mulimu ogufunye naye sente tozikwata bubi. So bwe abadde bagamba omuvubuka afuna omulimu final afunye omulimu naye era bakyetaaga obuyambi bwammwe kiwulira. So muganda wange njagala weebaza abantu weebaze n'omukulu ate tuliyita olunaku. Banange abantu b'oku TikTok mbeebaza nnyo okuwuliriza omulanga gwange n'abantu abe twali nabo bonna ku live we kwava abaami bano bendaba nyimiridde nabo wano mu kamera ne bawulira omulanga gwange gwali gwa mulimu nga nezibeesawo famire kwekyo ekiseera nali siziina. So bampadde omulimu wano spare parts z'emmotoka era ng'enkya ntandikirawo okukola w'omwami lutalo. Mbeebaza nnyo bannange naye ng'era nyongera okubakubira omulanga nti tukyalinamuuko n'obuzibuzibu obulala tujja kuba nga tubagamba we naaba tufunye chance era eddamu okuyimirira mu kamera tujja kuba tubagamba abatuyamba mwenna. Mukama abaddizeewo ekintu kye musinga okwagala nsiima nnyo yanziza nnyo. Kale bakyali bange mwenna mwe tubadde ffenna Mix Mstufane Crida Icon n'abalala bangi mwana Katonda abaddizeewo temulekera okuyamba temujjango okuyamba. Thank you so much. God bless you. Nkidamu abanvuma mu nvume nenzize kwogera mazima. Amazima genzo bagamba waliwo atutambulirako omusajja oyo twabeerako ewuwe. Bwe twabeerako ewuwe ne tutakwatagana bulungi ne tuvaayo naye omusajja oyo atulemeddeko. Waliwo we twabadde n'ayogera ye yajja mukazi wange mu kalyoki simanyi babonyeebonye bwe batyo mu kalyoki simanyi oba yansooka okumuwasa ekyo kyo sikimanyi naye nga nzijukira nze yasooka owasa Rashida era nze yamubaleetera naye bwe twava ewuwe ate atufuukidde obuzibu atufuukidde akayinja mu ngatto. Nze ebyaddala oyo omusajja saagala amanye ne we tubeera kubanga mumanyi obuzeebwe bwonna. Nkiddamu mumanyi obuzeebwe bwonna. Nze nagamba sirigamba bantu nti temugendayo temubeerayo naye buli alibeerangako ewuwe ajja vaayo. Nze ekyo mbabawulira twali abaana 15